waliwo omuyimbi eyayimbye oluyimba n'agamba simanya ffe Katonda we yali atutonda simanyi twamufunirayo kantu so bw'otuwalampa simanya sitaani yaba kukima. Mukulu yayimbye oluyimba olulungi era in fact hiti wane Kampala sofa zeze nyimbe zimwe ziriko zenda abakolamu challenge. Naye muganda wange nze nkubulira ekintu kimu nti ekyo kyewakoze okiraba kyekintu ekyasinza okuba ekikyamu, kyekintu ekyasinza okuba ekibi. No matter how the song is good, wakitegeera ekyo kintu kyewakoze kyekintu ekikyasinze okuba ekibi. Mu byokolanga byonna muzeeyi tokwatanga Katonda n'omuteeka mu bintu by'ekisiru, tokwatanga Katonda n'omuteeka ku level y'abantu, tokwatanga Katonda n'omugeraageranya ekintu ekirala kyonna. Oyo Katonda ali extraordinary, oyo by far ali mu stage ndala nnyo papa. Tetuganye wabadde creative n'oyimba, wayimbye bulungi nnyo, naye statement gye wakoze yo kabulaza, eyo statement esobola n'okutwala mu geyeena, eyo statement esobola n'okwekira ggwe kennyini n'obula. Tokera nko ku makya n'odda kugamba simanya Katonda wamuwayo kantu okutonda. Wamuwa sente mmeka? Wamuwa sente mmeka alyoka akutonde? Sokogalewo. Wamuwa sente mmeka alyoka akutonde? Okitegeera? Katonda wamuwa sente mmeka akutonde? Katonda wamuwa sente mmeka akwate mama wo yegatte ne taatawo bakucreating obeerewo? Wamusasula? Kitegeera oluyimba lulungi naye mannanze kintu kye wakoze nze nga nze ngamba boya walinnya y'amagye buza ku muntu yenna ze yereegalegamu ebyo ebintu owulire watuuse. Ne dokita wammwe akina simanya Maria Kike kasita olaba nga layini gy'olimu yakumanyira Katonda gwe ebyo tuyinza okubika ne tukuta gwe n'ogenda mu nsi endala noba kuba kati gwe tolina ku puroguramu yansi kasita olaba nga okola statement egamba Katonda wamuwaayo kantu alyoka akutonda obe nga bw'ofaanana bw'otyo nga morova tofaanana na bulungi kyoga wamuwa sente akutyone nga bw'ofaanana bw'otyo abalungi wali tobalaba. Okitegeera ulakiti wamugamba kankuwe sente onterezeeko kino kankuwe sente onterezeemu kino toddanga mukumanyira Katonda brother man. Katonda muleke mu layini ye bw'oba oyimba naye Katonda muleke mu layini ye. Ekyo nkikubuulidde nkuwadde gataliiko na kusasulirwa. Ekintu kye wakoze kibi toddanga mukuteeka Katonda mbya kisiru tomuwanko sente kutonda. Nange kanyongereko bwenti mbagamba ono buli kaseera mune mulowooza ntegeeza politics. Bwe twali tugenda mu kalulu 2021 mwaleeta eŋŋombe ez'enjawulo ne muzikozesa. Eŋŋombe ezo zijeemera Katonda. Baganda bange Kyagulanyi yagamba mbu twebeereremu. N'abagamba mubimukwase. Mwe mulabanga abantu abakeera okuyimba obuyimbi mbagamba buli kaseera ba artists bangi nga lyrics ze bakozesa bazijja magombe. Kubanga omuntu okuba ne talent ey'amaanyi either eva wa Katonda oba eva wa Setaani. Ba artists balogo. Asobola okuleeta ekintu ng'ekyokusaaga. Oli yagamba mitima gyakaluba tetulina bitengo. Kyokka bw'osoma Bayibuli eyogera ku mutima omugonvu, obedience, submission and flexibility. Tosobola kubeera na mwana wakanga omutima gwakaluba ne musoboka. Tosobola kubeera mu society ng'olina omutima ogwakaluba. Omuvubuka abiyimba ne lufuka luyema omutima gwakaluba. Tetulina misango. Kati waliwo ono Job Mudula yabayimbidde ekiyimba. Ekiyimba ekyo ng'alinga omuntu gwe basiyaga balo. Owulira engeri gy'agenda ng'asindamu alinga gwe bali mu kusiyaga. Naye buli w'oyita mu buli club bali mu kukuba. Ebigambo ebyo ebintu ebyo nabyo n'abaganda bange mubiraba. Twebeereremu simanya twebeereremu simanya waliwo ekirala tubikwase Kyagulanyi simanya gwe tunuulira omubanda kati omubanda gy'ali naawe otoba n'obulamu bwo. Kubanga baganda bange tosikambula Katonda mu kifo kye. Toyasamanga kubeera mu ssiro kusikambula Katonda mu kifo kye. Kubanga Katonda gy'ali
yawa abantu emmere Katonda yatwebakira twebaka tetumanya biddako tuvuga emmotoka tomanyi lwanca abanyankola abali mbuyinza abalowooza nti bali buta bajjukira nti n'abalango baalimu n'abakyoli baaliko abakulembeze abakyoli baava mbuyinza abalango baava mbuyinza Katonda yekka yamanye ekigenda okubeerawo mu ssaawa 2 okuva kati omuntu yagenda ajja mu kivulu kya Freedom City ng'omwaka gugwako tiyamanya nti agenda kufiirayo kumba agenda kufa Katonda ateekebwa mu kifo kye nga tamanyiirwa kola ebyo byonna toteekangamu Katonda mu kifo kye omuvubuka okyayogedde kituufu Katonda wamuwaakyo okutonda bwakulwaza kansa genda mu Cancer Institute Mulago ojja kulaba abantu babonaabona n'obulamu naye olega nti omuntu bw'abanga kuzoganya eyo bikwasa kati mwabimukwasa what happened akakaana kaagala nnyo politics kubanga njogera bemutaagala kyokka eggulu bikola ki era mbabuulya mwenna bali mukunda baleero olunaku lumu ffenna tulifa ne tuuka mu maaso ga kitaffe walayo ojja kunsanga mu ggulu kubanga nze sigenda mu geyeena nze soonooneka nze sigenda kusiriwala sigenda kuwasa mukazi mugwagwa tewali asobola kuyimirira mu kkubo lyange na mwenna abanjerega mugenda kunsanga nze nga b'emmere nze Dr. Tiamale massage mukulaku sipamania entinda